12th of July 2025, 7 p.m. to 2 a.m. For more information, please contact the chapter leaders in Canada. Free entry, address 2799 Watson Road, North York on M9 M2R8. Kano kikalango kali Canada. Nendowooza kayinza okubanga kayiseeko nenkamalirizo right ku weekend ekyo nakyo kiggwe tukiwone. Era kankajje nano ne muccu yange nkajje mu kiro obulango then tulyoka tugende ku kirala. Alright. Abakulembeze bonna aba National Platform n'ekisere kya People Power bawanga mu ggwanga lya South Africa bakutegeeza nti bataddeyo bajja kwandiza omukulembeze w'eggwanga muno Kyagulanyi Ssentamu nga program obanga olukangaga lw'entambula n'ebifumo agenda okubeera bwe luli. Bakutegeeza bwe bati nti no official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa on 18th of July 2024 to be Friday, venue Johannesburg. On 19th of July 2025, Saturday, venue Umtata EC. On 20th of July 2025 to be on Sunday, venue Cape Town. Protest vote 2026 Ash Black Thursday. Kale mwenna abantu bali mu South Africa bana Uganda bagali nkyuka omukulembeze ajja kuba abatuuka keyo mu ngeri ya labadaba style. Wonna aliyeyo atanategeera nawe ategeeza muno nti omukulembeze agenda kubeera mu ggwanga lya South Africa. Kano keke Bongereza nakwa tukayiseewo. Alright, People Power, NUP UK. Join us in the demonstration. The Minister of Defense, MOD, London, SW1A, H2HB, on 18th of July 2025 at 11 a.m. to 16 p.m. UK time. The UK should stop security supporting and military training to the murderous Ugandan dictator Museveni. Free all political prisoners in Uganda. So beba bakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza tejja kubeera okwekalakaasa ngina kuza omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu 2025. So mutambuze obulango buno. Obulango babuwedde kati ndowooza njagala ndoza nampisewo akange bwe kaba kawedde then tuyoka tugende ku security alert bisigala tunaabiraba. Alright. Nsaba okutegeeza mikwano abooluganda bakola mikwano abomugenzi Davis Nsumba Muwanga Katoogo eyawangaaliranga ku kyalo Nakirebe gwe twatereka emyaka ebiri bweddwe giyise nti olumbe lwe lwakwabizibwa ngena kuza omwezi 15 ateekebwako mu Musikanga 16 omwezi ogw'omunana mu Makaage e Nakirebe mu Mawokota. Ndi wano tegeeza mikwano gye gyonna abooluganda bikona mikwano saako n'ebifo byewangaaliramu omuli Nakirebe Mawokota saako ekyengera n'ekyengera ku Mukaaga bantu b'okulugudwe Nakabuka ayiwa Kolokolo mu Kinaawa saako abantu b'Ebisega abantu b'Omundeba ne mu Kampala mwenna bategeeza nti omugenzi Davis Nsumba Muwanga Katoogo olumbe lwe lwakwabizibwa ennaku z'omwezi 15 olwokusoma 15 okuteekebwako ku Musika Makaage agasangibwa e Nakirebe. Obulango babuwedde kati katugende mu security alert. Ndowooza bwe tuba mu security alert tulyoke tugende kubiddako. Okusookera ddala nga sinagenda ku security alert kamala okuyisaawo ekirango kino nakyo kyakubika. Bannayuganda bonna abawangalya mu ggwanga lya Bungereza batuusa okusasira kwabwe eri enju y'omugenzi Kasule Stephen Peter eyafiiridde e Manchester. Naye ekyembi nti mukulu ono omugenzi Kasule Stephen Peter yafiiridde e Manchester mu UK akiteebereza okuba nti talina akuwa Luganda essaawa zino yonna gwe bamanye ayinza omukwasaganya naye nga kiteebereza nti omukulu ono famire ye ebeera mu bitundu by'Entebbe. Bw'obanga obadde omanyi oli mu Ntebbe ng'omanyi famire y'omugenzi ono bambi nkusaba otegeeze famire nti Kasule Stephen Peter bambi bamusanze afiiridde mu nnyumba ye mu kibuga Manchester mu ggwanga lya Bungereza. Kale wenna amanyi omugenzi ono oba famire ye please nkusaba ontuukirire then bonontukira no pa information details za family ye nange ntegeeze abaliranye omugenzi ono basobole okukola ku nteekateeka
esobola omuzza kale mwenda bana Uganda bali mu bitundu by'Entebbe bobanga omanyi omugenzi ono ngomanyi family ye omwami ono ye mugenzi Kasule Stephen Peter eyafiiridde e Manchester mu ggwanga lya Bungereza ne talina wa Uganda yenna era n'abatuuza bali Bungereza tebanategeera muntu ki gwe bagenda okukolagana naye ku Luganda lwe kale n'olw'ensonga eyo bategeeza mwena abantu b'omu Ntebbe bwe muba mumanyi omwami oyo please mugezeeko nnyo okuncontactinga nze nja kuba nange information gituusa ku bantu b'e Bungereza baliyo basobole okulanga omwami oyo bambi addizibwa mu ggwanga lya Uganda azikibwe ku bijja bya bajjajjaabe kale n'akaakalawo kankajjemu nako kaveemu katugende ku security alert. Security alert esooka yeeno nga tuli mu biseera ebyakazigizigi ebyakanayo kyani njala otegeeza munna Uganda yenna ayagala enkyukakyuka naddala abakulembeze ba national platform abagenda okwesimba okumitendera gyonna okuva ku LC1 ku LC2 ku LC3 bambe ba parliament saako n'omukulembeze n'abakulembeze ba national platform njala obategeeza saako ne munna Uganda yenna nakabala ng'olina ensimbizo naye nga tomanyi bintu bitambula mu nsi njala kutegeeza mwegendereze nnyo entambula yammwe mwegendereze nnyo bimukola nga muli mamotoka gammwe amatoka gammwe gonna bimukoleramu bwe banga gavumenti ekufatteko amaaso ne interest emmotoka zammwe ziri tapped oba ziri wired with listening gadgets so essimu gy'oba oyogeredde mu motoka eyo essimu eba erikodingiddwa olw'ensonga nti listening gadgets ziba zisindika information ku bitabo okuli ekya ISO n'ekya CMI saako n'ekya SFC okuba nti bakulikodinga abantu bangi bali under captivity olw'obujulizi bwe bafuna okuva mu loboozi nga balikodingibwa kati muganda wange njala kutegeeza gwe alina emmotoka ng'oli munnabyabufuzi oba oli munnabyabusuubuzi naye ng'oli munene legitimate threat nkutegeeza ne driver auto mwesiga mirundi 10 kubanga ayinza okuba ali mu lukwe olukuteekamu obumu olikodinga nga otomanyi kati abasinga obungi bamera mu mmotoka zammwe mukuba amasimu ne mwogera buli kye mwagala okwogera n'ekyatuwandyogedde n'okyogera please ngenda kusaba mwegendereze nnyo emmotoka zammwe emmotoka zammwe zirimu recorders era ebyuga bye mwogere bajja okukozesanga obujulizi okuba nti baba basobola bwe bamala okurecordinga information nga bakusindikirako ne copy okuga nti tukumanyi byokola era weegendereze bw'okola kino tugenda kukola kino kyobula tebana byafuza basinga obungi basirika olw'ensonga gavumenti eba bafunyeeko obujulizi mu bukyamu ate nga kimenya amateeka okulikodinga omuntu nga tomaze mutegeeza naye ebitongole by'okwenda mu Uganda bikikola kati gwe wena ayina emmotoka oba oli musuubuzi oba oli munnabyabufuzi n'okusingira abakulembeze ba national party mwegendereze nnyo emmotoka zammwe zibeera wiretapped oba zibeeramu listening gadgets ezirikodinga information enkola eno mu Kenya nayo gyeri kati njala kuwa exactly olabe video eno ya mu Kenya kiki kye babakola omanyi nti Kampala bakikola buli lunaku ne mbale temumanyi nayinza okuba nti mbawa information amu ne mwebuzabuzamu abafu banaaba naye byo saagala kufa nabyo kuba njala bbi kugamba obitegeere laba akatambi kano ka seconds kaddakiika emu ne dakiika ne ka second kaddakiika emu ne seconds 42 njagala owulirize bulungi nnyo weetegereze engeri gyababegamu. These are trackers. Hii trackers nimetoka kwa gari yangu. These are the SIM cards. These are the SIM cards that were inside this tracker. I took this car for service to a mechanic. If I knew a service and I left it there for only 2 hours. Right now, this is what I'm getting inside the car. Mona? You see? So you had to take apart all this whole part to get this. Moja imetoka hapa. Ingine I think imetoka hapa nyuma. No, not here. This maybe hapa. So if you know a politician or you are an activist now who go against the government, make sure you always look out for these things. Whenever you take your car to the mechanic, whenever you take your car for repairs,
make sure you check out for these things kwa sababu hizi vitu naweza wekewa kwa gari. So mechanic mwenye aliweka hizi vitu lazima nitafutane naye tujue mambo ilienda namna gani. Kama ako na cameras twende to review tujue hiyo story. How did the trackers end up in my vehicle? But this is just to show you to what extent they can go, just to ensure that they are always tracking your movement and tracking your location. All right. Nawe yenna ng'otwala emmotoka yo ku bakanaabe ne bakanaabe babakozesa either okuluzeninga parts z'emmotoka zo oba bakozesa okuteeka mu spying gadgets. So nawe ne ko washing bay otwala emmotoka, be very careful biche bibeerayo na biche bikolebwa. Baganda bange saagala mugwe mu buzibu, nze newayo okubawa information aginyoma gw'omanya kubanga bw'ofa sinze mba nfudde. Security alert yasooka ewedde. Security alert eyokubiri. Bannayuganda mwenda bali mu diaspora nga wave Uganda okujja okunoonya kigule magala eddiba mu America, Canada, Bungereza ne mu Europe ne mu nsi za Asia ne mu Africa kuno okulabula. Nyando Yosoferi akimanyi bulungi nti bwe yali ajja mu nsiko mu kinaana yakozesa abantu bangi nnyo okumubeererawo era bwe yamala okubuwamba n'abatta. Akimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi Bannayuganda badduka ne bagenda mu diaspora ne bakola ensimbi empya n'enkadde zibayitaba. Kati kino mbadde temukimanyi nakyo mukyetegereze. Bannayuganda bonna babeera ne communities mwe bawangaalira okukola emirimu gyabwe n'okunywamu n'okusanyukamu. Kati Museveni yamanya nti yalina okusindika ekitongole kye bayita External Security Organization ekya ESO okutandika okuketta Bannayuganda bonna gye bali nga babaggyako data. Mbagambye kampuni za insurance nga Munnayuganda era nyini kampuni eyo, kampuni za banki eziva e Uganda okubaggyako data babagulirawo accounts, ba individual bakola seminars mu Europe, mu America, mu Canada, abo bonna baba data collectors. Kati mwe mutamanyi nti ne Yuna yeni currently Yuna bagikozesa nga spying tool okuspyinga Bannayuganda bakyalina ssente. Ensonga lwaki Bannayuganda abattibwa mpola mpola abagwambina temanyi lwaki bagwamu n'abava mu America oba Canada ne bafiire Uganda oba ne bafiira ku nyonyi nga badde Uganda oba ne bafiire Uganda already baba bakungaanyako datawo nga bagenda kujjawo with time. Kati mpudiza bulungi nnyo family yafudde Entebbe mwategedde kubanga abadde bamanyikiddwako n'eriyo abantu batamanyikiddwako ba individual nga ne bwafa nobody going to care that he or she is dead okujjako family nga yebise. Abantu bano basinga mu state ye bajjawo bakikola batya. Museveni ng'akozesa ISO teams ze eziri mu diaspora botasobola kutegeera batambula mu comment nga batandika okukola profile ku Munnayuganda yenna alina akasente oba omanyi ebyobufuzi batabimanyi batandika okweraliikirira batandika okunoonyerezaako. Y'ensonga lwaki baleetezo kampuni ezijja bajjako data simanyi insurance simanyi kampuni ezitunda amataka simanyi okugulirawo banka buli kimu. Kati tebakomye okwo bw'omanyi nti watuulako mu meeting n'abakungu ba gavumenti nga bazze mu America, Canada, UK, European Union ne mutuula mu conference ezimu ne babasikiriza okudda e Uganda mu investing essente zammwe. Bw'oba omanyi nti wali otuddeko n'abakungu ba gavumenti nga babasikiriza okudda okuinvestinga ssente waka, muganda wange nkusaba sooka olinnyemu ekyawakati. Sooka olinnyemu ekyawakati. Nkusaba sooka olinnyemu ekyawakati okudda e Uganda okujja nga gavumenti ekyuse. Nkusaba abantu bonna abazze bafa babadde bamala doba profilinga bonna oyo yafudde mubadde mumanyi eri abantu bangi nnyo bebasse e Uganda nga mwe temukimanyi. So bw'obanga ali otuddeko mu conference yonna nga teri political nenga bakungu bavudde ekampa bagaba na Uganda mukuŋŋaane twagala babuli ebiki ebiri Uganda musobola okugula amataka musobola okuinvestinga ssente Uganda is stable musobola okudda bw'oba osobola okudda contact me ne clearingira buli kimu kimu nga tewali buzibu. Such nonsense yesinza obbatta Bannayuganda. Kati bw'obanga ali otuddeko mu conference ezo ne bakusikiriza okudda e Uganda, muganda wange linnyamu ebigere kimu bibiri bisatu togeza kubanga abasinga obungi batiddemu yenkola. Nkutegeeza ono omukyala yafudde ne bbaawe babatuukirirako ne baboogereza emyaka mitono nnyo emabega, si mingi nnyo, mitono nnyo emabega baboogereza okudda e Uganda. N'ekikusinga okwewuunyisa n'abali mu pipeline abaali mu meeting ezo okubasikiriza okudda e Uganda
wattu abamu tebasobola kupostinga mugenzi we na mukazi we nti baafudde kubanga mission ebeera accomplished nga bagimaze okungachude nga banoonya mulala target ndala. Muganda ngoyinza okuba tonjagala nze lumbuye sifaayo kubanga ne Katonda bamuwakanya kubanga ne Nabbi Muhammadi abamuwakanya ne Nabbi Isa bamuwakanya naye ate bimala ne bituukawo. Kati nze bwe nkugamba ekigambo kino njagala okiwulize okwelinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Sina munda Uganda yenna gwe njagala afe kubanga sinze nkuzala sinze nkulisa sinze akubeesa. Ekizibu kyange nabagamba Museveni ne mbagamba nti tuli mbufuge wabula tuli mbuwambe. Batandise okusa facing abanyarwanda okwetoola eggwanga lyonna ne ku international level ng'abanoonya omukwomu beetuma amanya agatali matuufu ne batandika obbakolako obulabe. Ekyo mukitegedde bulungi. Kati kiri gy'oli gw'okusirika n'otawulira enkugamba naye olunaku lugenda tuuka ofe nga buli kimu bazo kikujjako nga tokyalina ogamba nti okola ki okyazza kyozza. Kati nkutegeezezza muganda gwe weegendereze abantu ba gavumenti abajja mu diaspora okuba ogereza mu mudde Kampala wali safe. Uganda teri safe. Security ziwedde. Katusimbule video mbotongole etandise. Video mbotongole etandise. Nganchali mukafubo oba mukawairo kali akokubaga mwegenderezi abantu mudiringa nabo siba na Uganda abamu nti basajja batwetolulada betuma baganda manya. Nayogamba muwala wa Kigongo ne babulira Kigongo. Mwamate ono ye Nambi ng'ayogera olulimi lwe waabwe olutuufu. Murahoneza mmezute. Mujja kulwawo nnyo era bajja kubattanga ekibata temukola ki temukimanyi. Naawe katuyitewo mu bwangu kubanga tuli mu bwangu information twagala kufulumya y'amaanyi. Alright. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri yakomawo ku bwabwe era mwali mu kisaka kye alamula bulungi nnyo. Era emirimu gyagitambuza mpola mpola bulungi era ennaku zino alabiddwako ng'atambula ng'alambula ku bitundu bye mu ngeri eyalabadaba style mu ngeri yeesoboka. Mu katambike mwalabyeko ko wadde butambulira ku mitimbagano omutebo badde kkiriya njala kakulagako mutegeere naye ng'agenda mu maaso mu nsonga z'okulambula mu ngeri ye ey'ekimpowooze. Kali katandike boti akatambika atandise. Mu ngeri y'enkola eya nnyini Kakombwa akakusaba kamuddiza nga bwe kiri mu Buganda abatamanya ngamba baserwa Jjokoota abakulemberwamu Yosefu Nyande tibahabulwa lutabayisira mutabani wa kala ensiri ate muzezere ensanga bisibe Biti Juma oba mukadde Biti Juma. Bwe yajja mu Buganda abantu bangi yayita bamugaana paka lwe yajja mu Buganda afa balina ekisa ekiririra eyebase. Ne tumuwa buli kimu kye twalina omuwa saako ne tumugabanyiza ne ku maanyi gaffe ag'Ekiganda ag'empewo. Wattu omwami ono n'aganyumirwa nnyo n'okutuusa olwali wabula amaanyi gagenda gamuddukako. Agezezzaako nnyo okuteeka enkwezengeze mu mpewo zaffe mu mizimu gyaffe misamba bamufunira amaanyi gamudduseeko. Wabula ndi wano okulabula. Bw'obanga oli mwana Munnayuganda obanga oli mwana Muganda ng'olina amaanyi ag'enjawulo nga naawe ogeewulira, nkusaba tebaayo muntu yenna kkubira ssimu kugamba nti bw'obanga olina osobola okugamba ekintu ne kiba oba osobola okwogeza empewo gundi ne bakukubira ne bakugamba jangu otulageko. Ebiseera bisinga abakuyita baba kyanoonya maanyi. Museveni akyanoonya Nakayima yabula. Museveni alina emizimu n'emisambo egyamuddukako agino tagira bakati banno bali mu nteekateeka okunoonya bantu ki abaatulibwako empewo kati enzibu batandika obbanoonya nga bayita mu process ey'okugamba nti bw'obanga olina amaanyi agasobola okwogeza ejjinja oba omuti jangu
tukuwe ensimbi ekyo bakikola kubasika eriyo batukiita kubasika eriyo lw'ensonga nti banoonya amaanyi abantu balina amaanyi ago bagatwale kati ndi wano okugamba muganda wange yenna ng'olinyibwako emmandwa olinyibwako empewo oba za famire oba za Buganda nkusaba tebageze ne bakulya akanusu nga bakubira amasimu oba ne weewaayo nti omanye okusinzira katambi kano kawugize bulungi alenjinga mukusamira oba kutula mu kyoto oba kuyita musambwa oba kugenda ku luzzi oba kwogeza jjinja ng'osobola okunchalenjinga nga by'obukadde 10 bwe buli vaayo naye nga tugenda bikolera ku live era ngenda kuwa ekiwu ngenda kukirongoosa wali babaseki yakituulamu ngenda kuzimbira ekiwu tuzimbe ekiwu ntuule wano otuule wano gwojje oyite ekiwanuka ng'agenda kutuula mu kyoto nange mpite oyite mukasa ng'agenda kutuula ku nnyanja nange mpite bw'onsinga miliyoni 10 n'agenda okusala empaka abeerewo kubanga ekyo ekintu si kyayagala kyogerako bassebo ne bannyabo mu kitundu kye bayita kusamira mu kitundu kye bayita byafaayo soogerako kyogere gwayagala okumanya bifaanana bikyagenda ku Nono TV kati ekyo bakiyita reverse psychology ye muntu okuteekawo ekintu ng'akikulaze mu maaso naye ng'akuvuga akuzza mabega mu mpewo za Buganda n'ennono n'akusamira empewo zaffe tezikubwako mpaka nkuddamu empewo zaffe tezikubwako mpaka bano bali mu kunoonya abantu abaddukirwako empewo n'emisambwa kati bwe baagala kati bwakugamba nti miliyoni 10 ojje ku live mukole okuwakanya deni bubanga ozirina bakutraki kuba tebajja kuwasira bagenda zikwera ku TikTok kuba ku Facebook no olina oba wa details zo how to meet you kitegeeza oba owende babafunye kye baagala ekyo bakiyita reverse psychology kati muganda wange mwannyina ze taata wange senga wange kojja wange ali eyo omwami oyo Kabona Jumba ne mukazi we nabagamba dda batambulenga Abaganda balemwa kati teri muntu omuzze akugamba nti yasobola okwogeza ejjinja asobola okwogeza omuti ate n'ayita omuntu omulala alina amaanyi agasobola okubyogera oba obikozesa ate batandika okusindana no mu empewo za Buganda teziriiko mpaka nti gundi yasinga empewo ez'amaanyi tujje tuzirage ekyo ng'alina amaanyi no kati nkulabula mishoni ya Museveni anoonya basigazizza maanyi n'empewo gye zawaŋŋangukira kyayagala okukola kwe kuyita mu bantu bano njala nkuddemu okuzannyira akatambi kano omulundi ogu ndowooza kansubye nti amagezi g'abajjajjabo n'okumanya kujja kuba kutuddeko otegere kye bayita reverse psychology tuli mu Bulange Mmengo alenjinga mu kusamira oba kutuula mu kyoto oba kuyita musambwa oba kugenda ku luzzi oba kwogeza jjinja ng'osobola okunchalenjinga nga by'obukadde 10 bwe buli vaayo naye nga tugenda bikolera ku live era ngenda kuwa ekiwu ngenda kukirongoosa wali babaseki yakituulamu ngenda kuzimbira ekiwu tuzimbe ekiwu ntuule wano otuule wano gwojje oyite ekiwanuka ng'agenda kutuula mu kyoto nange mpite oyite mukasa ng'agenda kutuula ku nnyanja nange mpite bw'onsinga miliyoni 10 n'agenda okusala empaka abeerewo kubanga ekyo ekintu si kyayagala kyogerako bassebo ne bannyabo mu kitundu kye bayita kusamira mu kitundu kye bayita byafaayo soogerako kyogere gwayagala okumanya bifaanana bikyagenda ku Nono TV kankutegeeze mukulu Kabona Jumba empewo za Buganda tezisindanirwako tezikubibwako mpaka ompulya bulungi era tezibeerako musazi empewo za Buganda tezibeerako musazi kubanga teziwakanibwa nti bazeewakanya nedda gye mubeerera eyo ku bbiya wammwe nga bakubire mutandika okubuzaabuza abantu mulekerawo tubamanyi ebintu bye munoonya information genda Museveni abasindika okunoonya baani abasigazizza empewo za Buganda mutandika oziwunika oba ozikozesa nga nze njagala kugamba nti munnange wabikudde muzibe kuba tajja kutegeera nti wamubikudde ffe tujja kutegeeza abantu
empewo za Buganda tezikubwako mpaka era tezibaako musazi. Ompulira bulungi nnyo. Kati mulekerawo okubuzaabuza abantu. Awo nawo njagadde okuvawo okubategeeza mbeere nga mumanyi bulungi nnyo. One muvuddeko. Alright. Kansubire nti kati maze okubawa ekiringa ekigula lugi kya emuli Mbulange Mmengo. Kati katusimbule butereevu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera ensonga zino ziwulire bulungi nnyo. Gyevudde katono nga nzija nguluba n'abasajja Baganda manya batudde Mmengo mu bikolobero badde bakola okusaanya Obuganda n'okusaanya ekitiibwa kya Buganda. Nyongera okujjukiza mu ndagaano Museveni gye yakola ne Salimu Ssale saako ne Salonga Mulenge ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga futubadde Mmengo gye bayita ey'okutegeragana okw'abantu ababiri oba basatu basukka mu basatu gye bayita memorandum of understanding. Eyali ey'okusaanyaawo buli kiraga kyonna ensibuko ya Buganda obulombolombo n'ennono babisaanyeewo mu kibuga Kampala mukono wa Kiso ebikyagenda mu maaso. Muno bagirawo n'ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa wali ku Grand Imperial oba ku emabega wa Bank of Uganda ne gye bakyesa teryamanyiiyo nga bagenda bakyusa roundabout zonna era n'engalabi nayo baali baagala gijjawo lwakuba nti bakyalemeddwa. Mu kkowe eri bagenze bakyuse nguudo amannya okukyusa Buganda n'amanya ga Buganda gasinga obungi nga bagatuma kye baagala. Nakuloopera gye buvuddeko n'enkuloopera nti wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge ejje Mmengo. Ennyanja yo eyajjajjaawo Mwanga, emmwanja eno yagitunda n'agiwa Pastor Kayanja. Era n'enkuloopera bulungi nnyo ensonga ezo n'ozitegeera. Ne wayitawo obudde nga buli omu asiriise. Oluvannyuma bwe yakyaza Ssaabasiyazi nkiddamu nze bigo byange byogeranga Kate ng'omusizaagula Siyani. Bwe yakyaza Ssaabasiyazi yeeyita omulokole Beniyiini n'alyoka atandika okubikkula pulogulaamu ye nga bw'eri. Era emyala gyonna gibadde giriko n'ekitoogo ekyali kiyonsa n'okusengejja ennyanja ya Mwanga kyonna ne bakiyiwamu ettaka n'emyala gyonna ne bagiggula nga bagizimbye. Iyo program na jibalagandoza mwezi guweze bukyanga njogera ensonga ezo. Lwadde terubusa omanyize byange byogera Kate ng'omusizaagula Siyani. Ebbanga eryo nabwe mbalo bakolako olugambo nga nkuloopedde baasooka ne battamuko ebigere. Kati wattu olw'okuba nti bano abasajja bo bamanyi tetutegeera njagala kusooka kubuuza Pastor Kayanja nga sinnakuloopa mu butongole. Pastor Kayanja, bw'obanga ogamba nti oli musajja wa Katonda nga tukimanyi bulungi nnyo nti eddiini y'abalokole tekolagana basamize, tekolagana na buwangwa na nnono, si bwe kiri nti ye kati ennyanja ya Mwanga Emmengo etuddeko emizizo egya Buganda, gwe okwagala okujja ludda wa otandika okugamba nti ogitekinze ova ogenda gikulaakulanya ng'eriko emizizo obulombolombo n'ennono bwa Buganda, gwenga omusajja omulokole atakkiriziganya buwangwa na nnono. Nga ne mu crusade ze watambuzanga okwetoola Kampala ne Buganda wayitanga abaana ba Buganda baleete ensawo za lubaale, baleete ebibbo by'abalongo n'obyokya. Olunaku lumu wagamba nti olubugo luno lwa Sitaani ensi n'ekulabanga oluyuza. Eyalaba vidiyo eyo nalaba ekifaananyi ekyo njagala onterewo comment ebyenjogera no bituufu. Eyalaba vidiyo eyo nga Kayanja ayuza olubugo nga aluyita lwa Sitaani njagala onterewo comment ne ku Google ebifaananyi ebyo gyebirirwa kuba sibireese. Yatambulanga mu crusade okwetoola Buganda bwonna ng'atuma abaana ba Buganda ebibbo by'abalongo, ensawo za lubaale ng'azookya. Si bwe kiri ndiye. Kati ennyanja ya Mwanga oba ketuyita akanyanja ka Kabaka Emmengo akalimu empewo obulombolombo n'ennono bwa Buganda
ojjawo omutima ogugamba nti bakakuwadde ogenda kakolako oluguudo era okalongoose katuuka n'omutindo gw'ensi yonna ojjawa ate nga bya buwangwa na nnono. Video mbalike bagijje ffe tetulina buzibu. Video mbalike bagijje ffe tetulina buzibu. Mugireke bagijjeyo mujja gisa ku mitimbagano emiranga eri bulungi nnyo. Ojjawa amaanyi ne laavu ekugamba nti ogenda ye wakimpanvu we obutambi mbulina wano nali nakulopadda emyezi egi nga webuzabuza nga afukaana abo. Bannyabo ne bassebo. Buli lwe nvaayo okwanika mayiga ne mukama we Nywando Yosoferi nga bakyusa enkola yaabwe y'ebintu. Badde balina okukozesa kayanja nga bavudde mu eri enkola yaabwe ey'ekiyaaye kati badde balina okukozesa kayanja in the disguise okubuzaabuza abantu. Yajje nga developer naye nga batuukiriza mission yaabwe okusaanyaawo ebiyitirirwa ebiraga obuvuna obuddu bwa Buganda mu Buganda naddala Emmengo. Y'ensonga lwaki omwami ono baakolaganye ne Lord Mayor Erias Lukwago, Misa Kabanda n'abatamanya ng'amma b'Emmengo. Njagala bazanyira obutambi buno ng'obujulizi ebifaananyi nabiraga luli kati nabijjamu. Njagala balaga obujulizi obulaga ebintu bino naye njagala mu ndeetere y'akatambi kamu. Kampala's Capital City Authority ekulembera Bisaka ne Lukwago nga bagenze mu lukiiko lwa Buganda batudde baleese okusaba kwabwe wa proposal yaabwe. Njagala ndeetere Lutuula Lumuga Kayanja agenze mu lukiiko lwa Buganda ng'abanjulidde enteekateeka oba olukangagga lw'ebyo byagenda okukola Kayanja ako ng'asabye olukusa olukola ebyo. Lwaki kyavudde mu State Council nga maze omwabya emyezi 2 emabega. Katusooke ku bifaananyi. Bifaananyi biriwa. Katusooke ku bifaananyi. Eno yabadde Daily Monitor. Bare munasomwa ebbugu mulingi. Daily Monitor yawandiise bw'ati. Pastor Robert Kayanja of Miracle Center, Cathedral, Rubaga, and the Buganda Kingdom have unveiled a new map guide the restoration of the historical Kabaka's Lake. Kayanja says the lake will be fenced and it will lift its 272 solar lights to top the pollution and reclaim its glory. This was during the groundbreaking of the Sekabaka Mwanga's Link Road, Rubaga Division today. Eyo yabadde article yawandikiddwa mu Daily Monitor. Eyo article yawandikiddwa mu Daily Monitor. Bwe bityo bitambula. Njala kulaga bifaananyi. Njala kulaga bifaananyi. Akayanja kano okalaba konna kaafa baakattadda. Okalaba njala kuzuumingira buli kimu okirebe bulungi nnyo. Konna baakattadda. Okalaba bulungi nnyo. Konna kattibwa dda. Kati bagenda ku final touches zikasaanyaawo. Okalaba bulungi nnyo. Ekyo kifaananyi kimu kankijjewo mbaleetere ekyokubiri. Era ndooza bifaanagana. Ogwo gobadde omukolo. Ogwo omukolo baabo. Ono olubuto olumulinga entuumu ya Kasasiro we munnamawulire wa Museveni. Bano balaba mafia bambadde mask. Obalaba mafia. The moment nga tewali COVID naye ng'olaba omuntu ayambadde mask manyi yo mafia wa Museveni. Obalaba bambadde mask. Obalaba oye Kayanja ng'alaga program nga weeneeba. Ogiraba? Ogira nga bweeneeba? Naye bino byonna njagalo lyaga nti lumbu yayogera bubi. Njagalo liteo video. Njagalo liteo video ng'ebintu bino map bagitadde mu lukiiko lw'Emmengo. Njagalo liteo map nga
proposal ne bagitadde mu lukiiko lw'Emmengo eyo proposal nga bagitadde mu lukiiko lw'Emmengo eyo proposal gyolaba teriiwo kubanga bakola ebintu nga balowooza tuli basiru kati njala owulirize bulungi nnyo obutambi buno buwulire bulungi nnyo wulira. And as you saw over there, we built the drainage. We built the drainage to bring in the water, clean the water, so that the water that goes into the lake, it is a clean water. And so it's going to go in phases, but we have already started by sieving system, and we have to put a sieving system over this way, over that way. So in the next 1 or 2 weeks, as soon as they open the boundaries, then we are going to start with fencing, fence the lake, and put solar lights. The minister, the ED mentioned about it, and I think you saw it now. We've removed those solar lights which were here. We removed them because of construction. We just removed them, but they were here during the crusade. So we have now removed them, stored them. 200 lights of solar. We've already got them. We're going to put them all around the lake so that no one will dump dead bodies at night or nobody will terrorize the citizens. And then as we continue, the silting is more scientific. We brought equipment from overseas and it's on the way. So we'll be able to help us turn this place into a wonder so that it becomes what it's supposed to be. So, Pastor, what will be the solution for those neighbors that contradict that good plan? Yeah, no, the law will take course. Okay. Yeah, because they know they are illegally there, and so the law will take its course. Okay. Thank you. Iyi video esoka ndowooza ogiwulidde bulungi nnyo. Ngenda kuzannyira video ey'okubiri. Kye njagala okusooka okubuuza. Njagala mundeetere Kayanja Mayiga n'abakungu. Njagala musooke mundeetere video emu oba olukuŋŋaana lwe mwalimu Emmengo nga mu proposinga nga ne Ssaabasajja Kabaka authorizinze ekintu ekyo okubeera. One, bwe mba mugenda kukola development ku nnyanja eyo muyina kusooka kugula demarcations eza akayanja ka Kabaka n'ekyapa kyako kyonna nga bwe kiri. Tukimanyi bulungi nti Salonga Mulengejja ennyanja baagitundako almost acres 20. Kyovula nti bagizimbyeko okulira acres 20 ekyapa nga bwe kyali si bwe kiwera. So gwe tosobola ganti ogenda ku developing ennyanja nga ne schematics zaayo oba boundaries ennyanja ozirina okuyita ne gye yali erina okubeera nga wonna mwazimba mwagikendeeza ng'ettaka mumaze odditunda. Ompulira bulungi nnyo. Kati njagala ompulirize ka video kano owulirize lwe mwami ono ng'ayogera. Ab'Emmengo baali baasaba dda KCCA ekola oluguudo lw'oluyita ku nnyanja ya Kabaka. Mengo had already requested KCCA to fix that road near the lake. Emyaka kumpi 40. Nearly 40 years now. Akugambye ab'Emmengo baali baasaba dda KCCA ekola oluguudo emyaka 40. Mukulu Kayanja nina emyaka 46 ssebo. Nzaalibwa ku kyalo kye bayita Lubaga Road B nkulidde mu Sserwanga mu Kampala Central. Ekilomita egi okuva we banzaala mpaka ku kayanja ka Kabaka. Buli kimu ekiryawo kyonna nkimanyi. Kubanga bwe twakubiranga eddubi. Era nga n'abasirikale ba Museveni bakyali mu lubiri omwo. Okwetola akayanja ako yali no go zone nga batta abantu babasula mu kayanja akaako. Njagala ndeeteyo ebbaluwa empandiike ng'ebadde ya myaka 4 ng'eraga nti Mmengo yasaba gikola oluguudo olwo olwa Nabunnya lw'oyogerako olwa Nabunnya olukkira wansi. Nina emyaka 46 nkubuulidde banzaala we nkulidde. Njagala ndeetera ebbaluwa ng'eraga nti Buganda yasaba KCCA emyaka 40 emabega bakola oluguudo olwo. Ennyanja eyo yakolebwangako bulungi bwansi. Nga Abaganda bajja ne balima enguudo ezikwasaganya Kayanja ako konna okukeetooloola. Nga ne Lawrence yennyini omugenzi mu Kiibi tannazimba secondary school waawo. Kubanga n'ekisaawe kya Lawrence wennyini we yakizimba ekya St. Lawrence University
gegamu ku mabeere agaali gayonsera ge masengerezo g'ennyanja eyo ne mmwe mutuyita basiru nabagamba muzanyisa omuntu azaliddwa mu Buganda akulidde mu Buganda nga buli kimu akimanyi era tukimanyi nti Lawrence kyali kikabada kya Museveni okutwala ettaka ly'Obwakabaka kati gw'otandika otya okujja okugamba myaka 4 Buganda yasaba gw'otokimanyi twakolanga bulungi bwansi okulongoosa ennyanja eyo njala kubuuza bw'ogamba proposal weri myaka 4 ekyakyombaza emyaka emeka kyakyemazewo myaka 6 awo kyakiyemazewo myaka 6 awo era okimanyi n'ettaka lyoliko ttaka lya Buganda nekyakyetuddeko ttaka lya Buganda wadde Mukama Museveni yasobola okukubisiza ebyapa wonna wali kyakiyo ne wansi wano wali kisawo kya St. Lawrence University lyonna gaali mabeere agayonsa n'okusengejja ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka Emmenge ya Mwanga mwe mutuyita basiru amazzi gonna gaafubutukanga e Namirembe Mmengo Lubaga yonna ku Papapo gaatuulanga ne gatuula wali kyakiyo ne gatuula ku St. Lawrence ekitoogo ne kigasengejja bulungi nnyo ne gatuuka eno ng'amazzi mateefu kati gwolinga anyumya nti bonyumiza tuwole bamanyi history nze history gommanyiiko ndowooza mmanyiiko 40% abamanyi 60 mbase abalala basirise history gwonyumya nze mumanyiko 40% abalina 60 basirise kubanga tebasobola kwogera wanensi ze tulimu ekintu kye bayita heritage kyekisinga okuyingiza sente mu tourist industry oba mu tourism industry kalubeere lubiri kalubeere bisenge nga byayiga baddamu ne bafuna ba architecture ne baddamu ne basala buloka zennyini ne baddamu ne bazimba ekintu nga bwe kyali mu myaka 10 mabega myaka 12 mabega kati mwe muze ne folofoto wammwe kubanga mulina mission esanye ebintu bya Buganda mukole mwagala kubanga mulina kye mwagala okukola aliko busiruwaza before you do anything musooke mugule boundaries z'ennyanja eyo ojja kulanga n'ettaka litwaliramu St. Lawrence nga nekyakyo terina kubeerawo mulina kye mukavalinga mu basiru mmwe mulina kye mukavalinga basiru mmwe lwalisi tera kuvuma ne kamba vume mulina kye mukavalinga njagala oveewo challenge kuba kyakyemazewo emyaka 6 awo kati nkubulya demarcation z'ennyanja eyo zonna nga bwe ziri bajjajjaffe bagisima tebaali basiru kuba bamanya amazzi gye gagenda okuva ennyanja gyegenda okunywera gyegenda okusengejera ne gyegenda okuyonseza buli kimu baali bakimanyi ewali kyakiwo ewava ku kimu ekyetoololera ku nnyanja eyo wewali amabeere wali essengejero okutuuka ennyanja eyo okubeerawo kubanga singa bagula boundaries ezo ne St. Lawrence University evaawo kyakiyo evaawo nezo hoteli zonna ezeetoololera okuva ku Papapo okuddero zonna ziba zirina okuva mu demarcation y'ennyanja eyo mu basajja mulekera otusiriwaza nkyali katambi kali kankazeyo wulya bulungi nnyo naye nga mukazayo njagala bandeetera evidence oba bujulizi obulaga nti ono omwami abulina ab'Emmengo baali baasaba dda KCCA ekola oluguudo lw'oluyita ku nnyanja ya Kabaka. Mengo had already requested KCCA to fix that road emyaka kumpi 4 nearly 40 years now. nga bagamba tebalina ssente. They say they ain't got no money. naye Katonda ono But this guy, oba Omwoyo Mutukuvu the Holy Spirit, bino bibadde babyogera sinze Erosiman abakulu bagunda aba Buganda baki the heads of the kingdom, Mukama watugamba tugenda okuyamba when the Lord ennyanja told us to go fix that nempita area, olukiiko I called a meeting. nga lulimu Mmengo They had Mengo representation, KCCA representation, lulimu Nema NEMA representation, lulimu Miracle Center Miracle Center representation, lulimu n'aba Ministry of nga mulimu
Olaba oyogera nimba mwagamba get out. Oyo get out goba muyise. Muwulidde ng'ono ayogera kasasiro waliwo amugaa nti get out. Gwaba muyise yagambe get out. Ako nkamaze kambazanyirako okusatu. Luno lwe luguudo oluva ku Nnabunya ne luserengeta okuyita ku nnyanja ya Kabaka olwo ne lutuuka ku Lubiri. Oluguudo luno lukozesebwa nnyo ab'ebidduka naddala nga beewala akalippagano k'ebidduka okutuuka gye balaga mu bwangu. Wabula bwe weetegereza oluguudo luno gye luva ne gye lukoma luli mu mbeera mbi era nga terulina wadde omudumu ogutwala amazzi ng'enkuba etonnye. Ennyanja eno kigikozesezza nnyo kuba olaba Mayanja ayagala okusimba ekituugo kiri kye yatandika wali akolesa ebizaawa amazzi bwe gaba gaisengejjeza naye ng'ennyanja yo ebadde yafuukira ddala kwonoonekera ddala. Ng'oggyeko okwonoona ennyanja ya Kabaka olw'amazzi okulukulukutiramu, oluguudo luno lwafuuka lwa bulabe eri abantu olw'obubenje obubeerako entakera nga buviiriddeko bangi okulugulamu obulamu. Oyambuka wali okuke ku luguudo olugweka buusu awabaddewo accidents empitirivu ne bw'oba oluyingira era mwaka tegunnawera emmotoka yanyigira awo waggulu nga ova ku Lubiri omukyala n'emunyigira ku muti bw'ati n'afa. Wabula kino kyawaliriza Obwakabaka okuwa obuvunaanyizibwa ekitongole ki Buganda Twezimbe ekikulemberwa omukungu John Fred Chimba Freeman okukulaakulanya ennyanja. Kasitowulira chairman wa Buganda Tobonyage Chimba Freeman tobuuza kiki kigenda maaso. Video nyinza n'ogikomya wano. Kasitowulira chairman wa Buganda Tobonyage Chimba Freeman omunyalwanda oyo ng'omanya nti buli kimu kyonna ekiriwo si kituufu kya bufere. Kasitowulira Chimba Freeman Buganda Tobonyage tobuuza kiki kigenda maaso bonna bafere ng'omanya. Chovola Mayiga yewaze okubeera mbintu bino. Lulinga amayakamala okusonda ettaffaali yagamba bagenda kukola ennyanja bagiteeko n'ekiriro ky'emmere ekikola ki ekitengejja era kifuke kya emyaka giyisembeka ani akyajjukira emyaka emeka sente Abaganda bazisonda ne baddamu ne Jennifer Musisi Makula eyawaŋŋangukira mu America n'alaunching the same project. What happened to the project which Jennifer Musisi Makula launched previously? Video jeziri komitimbagano. Jennifer Musisi Makula yaleka akoze engalabi. Yaleka alonchize project y'okulongoosa akayanja ako. Mayiga naga bagenda kutaako n'ekiriro ky'emmere mu gimuyita restaurant ekitengejja bwe kiti. Bazimbeko ne hoteli z'ebbeeyi. Kiki kyatuukawo? Sente zonna ezaava mu ttaffaali n'ezimu ezasondebwa Mayiga n'azeekomomma n'oyo Chimba Freeman omufere omubbi. Oyo kasita omulaba oyo. Oyo kasita omulaba oyo. Oyo. Tewali kintu kiba kituufu. Byonna bya kifere. Kankabazanyire. Wabula kino kyawaliriza Obwakabaka okuwa obuvunaanyizibwa ekitongole ki Buganda Twezimbe ekikulemberwa omukungu John Fred Chimba Freeman okukulaakulanya ennyanja ya Kabaka era nga basoose n'akukwatagana n'ekitongole ki KCCA okuzimba oluguudo oluyita ku nnyanja ya Kabaka. Kati olwaleero oluguudo luno lutongozeddwa okukolebwa ekitongole ekiddukanya kibuga Kampala ki KCCA ng'omukolo guno gukoleddwa Minisita wa Kampala Hajjati Mensa Kabanda, Ssaalongo Erias Lukwago n'abakulembeze abalala. Obwakabaka bukiikiriddwa Minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Alright. Obwakabaka bukiikiriddwa omwogezi w'Obwakabaka Israel Kiyengo Mayengo Maaso Glory. Kati nze mbuuza kakkana nze mbuuza mu Buganda temulimu ministry ya buwangwa na nnono ekwasaganya ebintu bya Buganda byonna. Israel kibirige Israel maye oyo simanyo no kitooke maana ako yakiikirira Obwakabaka nga tekuli wadde mwe ono Munyarwanda kitooke gomulese simanya akiikirira Obwakabaka nole mufere Chimba Freeman.
ministry ekwatagana ku buwangwa nennono n'ekitongole kikwasaganya ku bintu byaffe byonna ebibuwangwa nennono omuli embiri amasaza ali luddawa yabadde alaze luddawa okusindika ono omwogezi just omwogezi oli ayinza oga nti oyo ali against the development ffenna twagala enkulaakulana kino kankikugobadde tokimanyi mu mutwe gwe okulinga ng'engalabi mu nsi yonna ekintu kyebayita ekintu ekyebyafa kyebayita heritage tekimala gazanyirwako wadde okukwatibwako kubanga kisomba abalambuzi nga bakulaga obuvo n'obuddo bwakyo era kyekisinga okuleeta abantu okusoma history n'obaba myaka 13 kati gwoŋŋamba otya nti mugenda kuzimba oluguudo muleke ng'emyala giri open gisaanyewo akayanja sime muteekeko amataala nga ne demarcations temugudde boundaries kumanya ettaka zaali acres obanga zaali acres nga 65 wasigaddewo acres 20 endala zaagala ludda mulina kusooka kumanya akayanja muddemu mukole kubanga schematics oba endaga buvo na buddo bw'ennyanja eyo bajjajjaffe gye baasima ne bijyeyina okuyita weeri endaga buvo na buddo y'ennyanja eyo oba kye tuyita schematics z'ennyanja ne gye yali eyita n'ebyalina okubeerako weeri bwe bataliwo mu buwandiike oba mu bukube eteeka okubanga ku bajjajjaffe abaliwo ebali mu mutwe olanze omuzzukulu nakasatu nda bimumanyiko kubanga azaaliddwa mu Kampala wakati Mengo kati ate bajjajjaffe abakyaliwo kyoga tebamanyi buvona buddo bwa nnyanja biki byali kubeerako ne gyeyita kyoga babimanyi wadde bazi kubanga ne Buganda constitution ya Buganda yo si mpandiike naye buli kimu tukimanyi kati gwoŋŋamba otya mugenda kugiteekako akatimba mugiteekeko amatala kubanga mulina mwe kye mwagala okuyisaawo n'oluguudo mwagala dukyusa mujja kwakanga n'ekifo mukikyusizza amannya wano osobola okuzanyira ku kintu ekirala kyonna naye tozanyira ku kintu kye bayita heritage tozanyira ku kintu kye bayita kebeere Bungereza kebeere Amerika ekintu nga kikadde nga kyabyafaayo kibadde emyaka bufukunya ne bw'ojja nga gwe site pulana simanyi site ingini yamukyusakyusa nnyo you can't change that thing bano bali ku mission eya memorandum of understanding in the disguise endagaano mayiga gye yakola ne Museveni okusaanya buli kintu kyonna ekyali kiraga obuwangwa n'ennono n'ensiruko ya Buganda ebiri mu Kampala mukono wa Kiso ekyagenda mu maaso bagikyusizaamu kye bayita twist bagitwistinze muzo totegeera wanange awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala Ssaabasajja Kabaka ezo ensonga zisobodde okukuloopera ku nnyanja ya Jjajja Obwanga na biki bigenda mu maaso tebakuleeta ebipapula ebiwandiike nti proposal no bwe basobola okuba nga bagenda basooke bakuleetere bagule boundaries ekyapa kinnansangwa ekisoma obugazi bw'ennyanja eyo ne gye yali erina okuyita byonna bakulage bwe batasobola bbiri tabakuba emiggo kubanga zonna nkwezenge babbi tugenze ku nsonga endala anti yo onolaba oyo kyatagenda kukola mu Buganda nga tekiriyo kasitamire enkulugu akasaka ku kyoto njagala tuzeyo Kabaka Katikkiro wa Buganda yenna eyawummula nga ali atuddeko bw'ati oyo gwe bayita Sirwajja okoota singa nnyinimu entannama oyo kasitamire enkulugu akasaka ku kyoto oyo talina kyagenda kuleka nga kikyali mmenga awo oyo gwolaba atudde bw'ati asazeeko oyo njagala nte ekifaananyi kya Katikkiro eneyawummula ng'asazeeko mu Bwakabaka oba Emmengo ng'asazeeko bw'atyo ekyo bayita kasitamire enkulugu akasaka ku kyoto talina kyagenda kuleka Mmengo
awo tuvudde kansoke nkuloopere ensonga endala Ssaabasajja Kabaka. Bale munansonyi bugu mulingi kati waliwo ettaka ly'Abaganda baffe ab'Olugave erisangibwa mu bitundu by'Empigi nalyo litwaliddwa era lisanyiziddwawo. Kansoke mbazanyira akatambi kano mbazanyire olutambi lwa muzzukulu wa Buganda era nga naye aloopera Ssaabasajja Kabaka ku nsonga zino. Wulira bulungi akatambi kano kawe obudde. Webutuukidde olwaleero ng'ab'ekika ky'Olugave beekubira ddenduulu mu kkooti okubataasa ku bannakigwanyizi abagobaganya abantu baabwe ku ttaka. Abatuuze bagamba nti bannakigwanyizi bano babamazeeko emirembe era nga bagamba nti okuva ensonga zino bwe zaagenda mu kkooti, kkooti yasalawo n'eyimiriza ssaako okugaana ekintu kyonna okuddamu okukolebwa ku ttaka lino. Mbu kyokka beewuunyizza okulaba ng'ate waliwo abasenda olusozi lwabwe ng'ate ensonga zikyali mu kkooti. Tukwasizza ennyiike nti okuva emisango lwe gyagenda mu kkooti, kkooti neeba nga esazeewo nti nno ensonga tezirina kubaako kitambula ku ttaka lino. Naye buli lunaku olukya twekanga nga abantu bajja betutategeera ne batandika okusenda olusozi. Kati era we twogerera mu wiiki nga 2 emabega batandika okusenda n'akatundu akaali kasigaddewo era we twogerera ne poloti zonna bamaze okusalaasalamu. Nsozi Muweebya, omu ku baana b'Olugave abawangalira ku ttaka lino, agamba nti abatuuze baabwe basula ku tebuuke olw'okulumbibwa abantu ab'enjawulo nga babawa empapula ezibayita mu kkooti, kyokka nga bawangalidde ku ttaka lino emyaka n'ebisiibo. Tebafuddeeyo okubeera ku kulondoola ensozi zino ez'obuwangwa n'ebifo eby'ennono mu kika kyaffe. Nabo bali mu kkooti babatawaanya, tuliyo nga 10 n'abalala bagenda kubeerayo nga 2. Babatuuze abawangalira ku ttaka lino okuli n'abakadde bagamba nti kibasusseeko okulaba ng'abantu babagoba ku ttaka, kyokka nga kuno kwe bawangalidde emyaka gyabwe gyonna. 1996 wetwatuukira wano ne tuzimba ne tutuula, ffe tuguze ekibanja kuno kwazaaliddwa wano wafunawo soka kubeera eri ku lusozi gye baasala. Bano batubulidde n'okutiisibwatiisibwa kwe bayitamu nga n'ebintu byabwe ebisinga bizze byonoonebwa ssaako n'okutwalibwako ebibanja byabwe. emmere yaffe amugamba nti ne wano mweyongeza ennyumba bajabuzaamu wanene wakati ebyola amabalu baleeta amabaluwa batiisatiisa byejjaayo. Nagenda wabasawo waliwo ennyumba y'embizzi nate neera bwe yasimba n'akayinja mbu ye waatandikira. kati obunkenke bwoliko bwakubanga ajja kututunda. Bano batuuse n'okutulaga ebyapa ebiraga nti lino ettaka lyabwe. bwebitiro bifaanagana yebundi bwe bati bwe baaliko. Kati bano balaajanidde abakulu mu kika ky'Olugave okuvayo babalwanirireko ku bannakigwanyizi bano. Eyimirize abantu abo bonna abaagula ettaka mu kukutu ate n'okusaba abantu ssente nnyingi. Kati nga zeze siita kukola esiga yasaba ssente ntonotono naye obukadde 5 nga nze mbujjawo. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu mu kitundu kino bagobaganyizibwa ku ttaka, kati nga kisigadde eri gavumenti okubaako kyekola ku nsonga eno. Bino ebigambo si byange byogenda okuwulira byamu ku bazzukulu ba Buganda ab'Olugave. Nkulamusizaako omusomesa yebaliko gyonna gy'otuusaako engalo, webale okulwanirira Buganda n'okulwanirira Uganda awamu n'eddembe ly'abantu ssekinnoomu. Webale nnyo, tojjanga okwo musomesa. Bajjajjaffe bakwongere obulamu n'obuwangaazi. Ensonga endeese wano olunaku lwaleero nsonga ya butaka bwa kika kya Lugave obubadde buwererako ddala ekaazi 1,273 n'obutundutundu 4 ku mitala 4 okuva
jjajjaffe eyalikubisa mu byapa we yavaawo eyayitibwanga Alexander Muddembuga Katamba eyafa mu mwaka gwa 1958 era obutako obwo mukama wange obadde buli ku mitala egy'enjawulo naye nga gyonna gya muliraano. Omutala ogw'e Katende Mabuye ffenna gwe tuwulira mu kisoko kyaffe gwe tulanya nti Lwandugwa lwa Katende, era n'omutala ogugulinaanye bw'obeera ku guno oba olengera guli gwe bayita ogw'e Ssekiwunga. Omutala era ogugulinaanye omulala baguyita Kapeeka, n'omutala omulala baguyita Nkonya, gusangibwa Muzinda. Era nga ettaka eryo lyonna lyonna obuvo n'obuddo bwalyo emitala egyo nga bwengimenye okuva emabega mu myaka gya 1899 endagaano ey'olukumi tennaba kubeera nga ekolebwa. Ebiseera ebyo gyali mitala, ng'emitala egyo gimanyiddwa nga buwulira omutala ogw'ab'ekika eky'Ekkobe ogutulinaanye wano e Buwama, n'ekika ekituli okumpi ennyo wano ekika eky'Endiga wano eno, era girinaaniganye omutala ogwo ne luli olusozi Kulumba olw'Abendiga oba abangi lwe bamanyi nga olusozi lwa Kibuuka Omumbaale lwe bayita Embaale. Girinaaniganye, gyonna gisangibwa wano mu Mawokota. Ettaka eryo lize licokolwacokolwa era nga bebabuzaabuziddwa nga obubbi bw'ettaka bubadde bukyakidde nnyo wano mu Buganda. Emyaka egyo emitala egyo mu ndagaano y'1900 mu kukubisa ettaka kyasangibwa nga jjajjaffe aliwo oyo Alexander Muddembuga Katamba yakola nnyo okulaba nti waakiri emitala egyo gyonna tebagitwala. Kati e Katende ku buloko 88 n'akubisaawo eka 584 n'obutundutundu 2, ku buloko 1016 ey'e Ssekiwunga Kaggaba n'akubisaawo eka 384 n'obutundutundu 9, ku buloko 322 ey'e Kapeeka n'akubisaawo eka 212, ne ku buloko 323 ey'e Muzinda Nkonya n'akubisaawo eka 9. Ettaka eryo ebyapa n'abifulumya bulungi era n'abiteekesaako obukuumi, n'ekiraamu n'akikola ekiraamu akatundu ak'enkizo nga agamba ettaka eryo omusika we ali musikira n'abasika abali musikira tebakkirizibwa kulitunda kubanga ttaka lya nnono, ttaka lya buwangwa, ettaka terikkirizibwa era omuntu oyo yenna yenna alilitunda alivunaanibwa. Kati ku mulembe guno ogw'ababbi kuliko omukyala gwe bayita Alice Mutesi. Omukyala oyo yasinze okukwatagana n'abantu abamu be babadde balowooza nti nno bakitiibwa wano mu Buganda, omuli John Katende. Omuli John Katende, Grace Semakula eyeeyita omukulu w'ekika, n'abantu abalala okuli David Sekyeru, ne batunda ettaka eryo lyonna lyonna. Era essaawa eno we twogerera tuli mu ntalo na kugenda mu makooti okulaba nti waakiri tununula. Era ettaka eryo kwe kubadde kusangibwa emiti okuli ogwo ogwa Sserukululengejja gwe tulayira era mu Kisoko gubadde gumaze emyaka n'ebisiibo okuva jjajjaffe lwe yabeerawo nga guli myaka nga 102 omuvulo ogwo gubadde guwangadde. Era gyalinga kumpi nga bw'obeera e Mawokota wano gy'emiti egyo ebiri gy'olengera ogwo ogwaffe n'omuti guli omulala ogwa Kibuuka Omumbaale. Emiti egyo waliwo abalukola abaasengawo ne bagiyiwako omunnyo emiti omuti ogwo ne gukala era ne gugwa ku ttaka. Kati waliwo kikonge baagusala. Kati era kwe kwali emiti egyo nabukalu, kwe kubadde ejjinja kiringa ente, okwo tubadde bakolerako emikolo egyaffe egy'ekika
naddala omukolo oguteekebwako ndugwa. So kati essaawa eno ettaka eryo lyonna libbiddwa era abantu abakulembeddemu abo bemmenye nga beegattibwako essaawa ene ali mu kusenda olusozi lwe bayita Semakula. Olusozi Semakula luli waneene era Katende Mabuye lwe lwawuka kwe kwali omuti Nabukalu kwe kwali egyo emiti bijja bisinda ogwa Semakula n'ogwo Serukulengejja ebintu byaffe ebyobuwangwa n'ennono. Kati olusozi olwo ali mu kulusenda essaawa eno bamuyita Mawanda Kyabagguyo wabukola chemicals era yali mu ezo real estate ate ffenna tukimanyi real estate seeza abantu abaziteekamu ssente oba okitegeera. So oyo y'omu ku beefunyiridde. Waliwo omulala gwe twatwala mu kkooti Charles Sekyewa oyo naye alinako eka eziwera 14 ng'era ali muzikaayanira n'abatuuze be yasangako ababaddengako nga baabibanja emyaka n'ebisiibo kuliko bamuzeeyi gwe bayita Mavuuma ng'agamba nti abo baliko mu bukyamu okitegeera kyokka nga bamazeeko emyaka egisoba mu 2 batya. Ono alina emyaka 94 kitaawe yafa naye akaddiye ne jjajjawe bonna babazaalidde okwalina ne mwannyoko ali myaka 96 okitegeera gwaddako. So oyo tuli mu kkooti waba gwe bayita Muyanja Brown oyo yasiize bulooka nye bulooka wakuno ku Katende era agenda akola ki ettaka bewawa ssente eri ayinza okubeera n'esiteeti ezisoba mu 8 nga zonna ziri mu ekana ekaazi okitegeera. Omulala ye Salimu Kawooya kuliko Fred Kiwalabye kuliko Andrew Benon Sengooba kuliko Fred Mpanga kuliko David Sekyeru ne Mutagubya Sande. Abo be bantu abasinze okubeera nga batawaanya nnyo ettaka ly'ekika ky'Olugave wano. Era abo abakulu b'emmenyo waggulu awo okuli abo abakulu abeeyita abakulu b'ekika bo kye baakola baakozesa ba agenti bo tebajja direct mu kukyusa byapa bino. Bo kye baakola bayina kasaba amalo gabana n'oyo omukyala gwe bayita Alice Mutesi mukyala era bwe twogera mu mannya ago buli omu aba akitegeera bulungi bo eryabwe lye baagabana ne bafuna bano ba agenti okuli oyo Mutagubya Sande ne Fredi Kiwalabye ne Fredi Mpanga n'oyo Salimu Kawooya be bantu abasinze okubeera nga babba ettaka waneeno ku butaka e Katende oba okitegeera. So musomesa ebintu ebikwatagana ku butaka bwe bito ebiri naddala wano mu kika ekyaffe eky'Olugave olusozi essaawa eno olusozi Semakula lonna balusenda balumalawo era ze zimu ku vidiyo ze walaba mu mawulire oba ze nkuweerezaako awo waggulu. Kwagaliza emirembe mukama wange Omukama Katonda ayongere okukukumaamu ne bajjajjaffe. Weewaawo muzzukulu wa Buganda ebigambo bino byenjera tosobola kubulyako CBS wadde ku BBS. Abeddira Olugave tebasobola kunyega. Misa Kisemakula kansubire nti oli Bulaaya wayimba oluyimba n'olanya bulungi nnyo Serukulengejja naye tosobola dde okuvaayo kwanula erisooka nti musajja byayogera biri bitya temusobola kuvaayo wadde ogenda okulambula ebifo byamu binnono muli mu Kampala muzimbye mulinga engonge temubaagala kusooka kulambula bifundo byammwe naye tewali kyakukola. Zino ensi ze tulimu zirina obuwangwa n'ennono bakuumya ebyobuwangwa bye tabizannyirako era balina n'ebifo gye batakkiriza bagwira kujja kulambula bintu ebyo. Ffe waffe buli kimu tukisaanyizaawo. Kale ettaka mulitunze bulimazeewo ebifo byaffe ebyobuwangwa nno mubisaanyizaawo. Abaana bamwe batandise okuyengeetanga enfuufu kubanga tebakyayina nsibuko tebakyayina nsibiko tebakyayina nnono tebakyayina ebasibira mpewo. Empewo ziri mu bbanga si nsamirire buli kimu kitambula nga bwe kiri. Mutambula sole zibawedde ku ntumbwe temulina mirembe temukyafumbira temukyawasa abaana boonoonese bonna kubanga temulina musibidde baana bammwe. Babeera mu Kampala balinga kalooli tebasobola kufuna tebamanyi buwangwa na nnono kubanga buli kimu ensibuko muzisaanyizaawo. Buganda yensi yokka eyandibaddemu ebyafaayo ebiweza emyaka 14,15 nga tebyetaaga kubyogera byeyogere byokka.
ne kati bajjajjaffe balina okwogera ensonga zino wattu baabatiisa Mengo kenyini tesobola kuva kwogera bigambo bino kubanga yetunda amataka naye n'owulira ng'abantu buli omu ali ne gye munaakoma okwefuula bannampulira zibi empewo zigenda kuluma mmwe gye munaakoma okwefuula bannampulira zibi empewo zigenda kuluma mmwe bw'oba oliko empewo ne bw'oligenda ewa paapa omupya akusabira empewo tesobola kuvaako ne bw'oligenda ewa pasita akusabire empewo tesobola kuvaako empewo mandu akalondoozi mpaka ng'ogisamidde oba ogisikidde oba ogituuzizza oba ogisibye nga bw'okyanoonya ensimbi bw'eneerema ggwe ejja kukwata mwana wo bw'eneerema omwana we ejja kukwata muzzukulu wo kubanga gwe musaaji mwewuguusizza muvudde ku mpewo zammwe ezaakuma Obuganda ezaakuuma Abaganda okutuuka olwalo y'ensonga lwaki Museveni asobola okubakozesa ebintu nga bino wammanga y'ensonga lwaki Museveni asobola okubakozesa ebintu bino nga wammanga wano nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda. Your Excellency, kati omusajja omukulu kweja emyaka agambye akkiriza avunnamidde Museveni kuba ye Katonda alina ekiwalala kimulinganga olujja lw'essabo mulimu n'oluguudo luyitamu lwawudde enviiri kweja emyaka akyafukamira muzeeyo byenkana emyaka kubanga mwerabira obuvo n'obuddo muli kubasabejja obukoota bakozesa entooza bajjajjamu okubaavuwaza emyaka gy'olimu gijjenkana ne gya Museveni oyina ekiwalala kikulinganga olujja lw'essabo enviiri zeeyawudde kikulaga nti oli muntu wansonga ku kitundu naye ofukamidde oga Museveni ti Katondawo kubanga baabajjako okumanya Nazzikuno ng'Omuganda alina olumanyo Nazzikuno ng'Omuganda tomukyamako nga n'amaka g'Abaganda tebagabba wakalunda enkoko 3 ng'emiyezi gya ziri enkoko wakagula TV nga TV bajje bagitwala omwana ali kusomera empoozi mukubye mbu simanyi mwana afunye alusa abaana abo balwala alusa abalwala pulesa simanyi sikosero zimaame bitira bisinga ezo si ndwadde mpewo zeewammwe zemuganye okusamira bwe muli kimanya mujja kuddayo ne bw'olitambula obuna ensi eno ogende kuli muganga tomaze kudda wammwe east or west home is the best ekyo nkikubuulidde Museveni ye jamanya nti alina kuyita mu buwangwa nannono okwata Abaganda bonna obbavuna omuganda yali avunnama omuganda ng'avunnamira omuntu wagu Ssaabasajja Kabaka n'osanga omuganda ng'atambula ayenjera alinganga enswa bino ebigazamba by'oku luguudo ebitambula nga biweddeko ebyoya ku makya Abaganda kino nkikunnyonnyola muganda wange olwalwa Sande bw'otunulanga mu maaso gy'olaga fubanga okulanga otunula ku mukono gwo ogwa ddyo n'ogwa ddyo ku mukono gwo ogwa kkono n'ogwa ddyo era tunulanga gy'ova totambulanga mukungujjo nga tomaze kwebooza ensibukoyo baabasajja bamulaba famire zaabwe nga ziteredde buli mwana alina emikisa tulowooza nti bagenda mu kereziya basabira nno abaana bafumbira mu famire bamazawo abaana bafumbiddwa tulowooza nti bagenda wa nabbi Muhammadi bagenda Mekka nno baatereza buli kimu Museveni okuwunza n'okusibaga bannayuganda n'Abaganda yamala basira n'abanyweza mulimu abaatoloka nganze ne Kyagulanyi twatoloka n'abala bagenzi batoloka abasigadde mwenna babakwata babateeka mu kawunye omuli omwo ne bw'olitambula okola otya gwe wewunye lwaki essaawa zino bw'ogenda osaba omulimu ng'oli Muganda bagugoberawo ne wajjawo atalina mpapula nga si Muganda n'afuna omulimu ekyo nkibuuzizza gwe kuba temwagala kutegeera
lubalembera nga nembiro kwotadde Biblia yennyini ekugamba nti sajja kudibya bulombolombo na mpisa za nsi ebya Kaisari bya Kaisari n'ebya Katonda bya Katonda nekugamba nti osanga nnyo ekitiibwa mu kitawo n'ennyoko kubanga ye Katonda watandikirwako kitegeeza n'ennyoko yasanga nnyo ekitiibwa mu kitawe n'ennyina kubanga ye Katonda wasookebwako buli muntu eyafiisa nnyina ne kitaawe eyafiisa jjajjawo omukyala n'omwami kiba kitegeeza nti abantu abo bonna bakulembera amagenda go n'amadda bw'obeerabira kwe kusirana kw'ogenda okufuna mu bulamu bwo gwe amanya g'otuma omwana wo g'atandikidde ku ggwe tegaliiko ensibuko lwaki ozaala omwana gati omwana nafaana jjajjawo w'egindi gwe bw'amuzaala badde waliyo kubanga obuvu n'obudde bujja bugoberangana omusaayi gugobera kyova nti baga nti omusaayi mugumu nnyo okusinga amazzi mwerabidde ensibuko yammwe tolifuuka muzungu ne bw'onooyogera oluzungu n'olumalayo tolifuuka mu Faransa ne bw'onooyogera Furansi n'olumalayo tolifuuka mu Dutch ne bw'oluyogera Dutch n'olumalayo tolifuuka mu Amerika ne bw'onooyogera olulinga Olumerika n'olumalayo oyina okudda ewammwe mmwe abali mu Amerika njala kuwa ekikolo kimu ekyeddagala genda onoonya abayinde abamyufu otule nabo ne bwe ziba nnaku bbiri gye bawangaalira bajja kukubuulira era ojja kutegeera ensibuko naawe gy'olina okudda abali mu Australia mugende muleba Origins abasobola okugenda e Brazil mugende mulaba abasajja bali mbibira mugende mutandika okulaba mumanye nti mulina okudda ewammwe muleme kubulanga endiga ezaabula kubanga temwamanya ensibuko yammwe eyabajjajjammwe lwaki bakuyita nakintu kibakuyita namusoke lwaki bakuyita lumbwi olina okuddayo awo tuvuddewo Mengo ekulembeddwa mu Saloga Mulengejja Mayiga kanyukose dakiika 9 nkose dakiika 9 nfundikire ensonga za Buganda ngende ku politics w'olukale abasajja n'abakazi abalajana Saloga Mulengejja bagambanga mulime mmwanyi terimba abalimi b'emmwanyi bali mu Kaaba wabwe yavuddeyo okuva gye yagenza okuloga omanyi bwe namala okwabya musajja wano abadde afulumya ebyama Ssaabasajja Kabaka bumala omwamya Ssaabasajja Kabaka n'akomawo Mulengejja yalina okuddayo e Tanzania ddemu aloga alyoka akomewo bwe yakomye mu kifo ky'okugamba nti gavumenti etereze emiwendo gy'emmwanyi wabula yagambye nti abantu mufube okubanga munywa kaawa Jamukoma okunywa kaawa n'owetavuwa kaawa ojja kweyogera ebbeeyi ejja kulinnya Mayiga teyayogedde ku miwendo gya mmwanyi gigudde wabula yakozeseza reverse cycle bagamba nti mwettanira okuyiga okunywa kaawa kitegeeza nti ebbeeyi ya kaawa ejja kulinnya kuba owetavuwa okunywa kaawa ojja kuba weebuli Mayiga kankunnyonnyole era kakusomesemu olwalero ensi zino zetuli munnanga ozimanyi ensi z'amagulu meeru zirina sizoni 2 Katonda zeyaziwa ey'omusana muno mwendi mu kutulukira ne sizoni y'obunnyogovu kati bo mu sizoni y'obunnyogovu mwebanywera kaawa okubula okwetta bafune ebbugumu ekitali ewaffe y'ensonga lwaki bannayuganda tebasobola kunywa kaawa obusi bulombolombo na nnono ffe tunywa nnyo kyayi ntunywirako n'ekisubi n'omujaaja kaawa tebamuteekako kintu kirala kyonna kubanga buwangwa wazunga beetangira obunnyogovu ate era njagala okunnyonnyola nti kaawa byemu ku birungo ebikozesebwa mu kusamira wano weetudde kaawa kimu ku kirungo ekikozesebwa mu kusamira oba okulamula akiwakanako genda okinonye kugula Moses Katonda yabagambye ebbeeyi ya kaawa okuteera mu ggwanga mujje mumunywe obwetaavu bujje bungi basooka bafune tubuzaabuza bannayuganda kuva mbajjajjaffe nga bakyaliwo emmwanyi baaziyitanga za kiboko kubanga omuzungu yazibasimbiza ku kifuba era olwakulanga baazitikkanga genda Bulaaya
kubanga bali bamanyi ekigedwa ky'emmwanyi ezo. Leero video ya leero bw'ati bwe yayogedde. Emmwanyi ezirimibwa zirina emiganyulo mingi naye ogusinga obukulu kunywa kaawa. Emmwanyi zirina ebintu ebirala bingi bye bazikolamu naye ekisinga okumanyibwa n'ekisinga okuzaala ssente bye bantu okunywa kaawa. Bwe tuba twagala okunywa ez'akatale n'ebbeeyi y'emmwanyi ereme kugwa, abantu twagala beemanyiza okunywa kaawa. Mulaba Uganda y'emu ku nsi ezisinga okulima amatooke mu nsi yonna. Tulina kizibu ky'akatale k'amatooke kubanga amatooke tugeeriira. Bwetyo ne tutandika kaweefube okuganjisa okunywa kaawa era twatongoza kaweefube oyo mu ssomero liri Masaka St. Henry's College ekituufu mu 2023 ne tutongoza kaweefube ow'okunywa kaawa naye ekimu biyitimusa emmwanyi engo obwakabaka kwe kwenyigira obutereevu mu katale ak'emmwanyi. Kampuni yaffe eya Mmwanyi Terimba Limited mu 2020 emaze okutandikibwawo yakola kaweefube ow'okusiika kaawa. Yoyo Gamulengejja tasobola kwogera ku projekiti ya Mukama w'Ekiziba atandise kunnyonnyola bitagasa. Nkugambye wano wentudde Buturuuki kaawa mukozesa mu kulagula ne mu kumunywa mu budde bw'obunyoovu bwe kiri embazungu. Kati gwe tokimanyi lwaki kaawa ali katale ng'ate wano tebalima na mmwanyi. Kati gwe bw'ogamba abantu bettanye okunywa kaawa si mulombolombo wa nnono mu Buganda oba mu Uganda tekiriimu, tumanyi kyayi. Yesu lwaki tuteekako ekisusi n'omujaaja. Era n'emmwanyi ezaffe twazikozesanga ng'akatta mukago n'ebintuntu ebirala ng'era si nnyingi nnyo. N'oba nti ogenze kugabula ng'olina olugendo ogenda kugabula tukozesa amatu g'emmwanyi 2 okugabula nti bajjajja bamaama bataata basenga mu nkulembere n'ozikasuka ne weeyongerayo. Gy'emigaso gy'emmwanyi so si kumunywa. Ffe omulimu gwaffe kumulima kumutwala bweru akatale kakyali standard mutubuzaawo zino bintu bya kisiru. Eno video ya leero ejja baleka nga buli omu yeebase ze mbabuulira. Bw'atyo bwe yayogedde. Kati mutegedde kye bayita reverse psychology. Yatudde n'agangenda kwogera ki kati kambagayi banywa nnyo kaawa ebbeeyi erinnye. Kozesa omutu awo tuvuddewo. Omwami ono nga bwe yabadde era nga yakadda yagambye bwati sigenda mwogera. Jukiraga nti gavumenti ya NRM nungi okusinga ziri ezaayitako mwakiwulya saagala mwogera. Bwe yakomyeyo yagambye nti obeera mujjegga nnyo butawagira muwanguzi. Kubanga omuwanguzi omulabirako eva olina kutambula na muwanguzi totambulanga na mujjegga. Buganda gy'olimu ng'obwakabaka bwa Buganda tuli bawanguzi ku ki? Ssaabasajja Kabaka gwe wali osse n'ekibinja kyammwe ekyabafeera bali Emmengo. Nakati ng'essaaza no mukyamutaddeko ekibaluwa ekimusiba obuwanguzi. Wulira mutegeera Abanyarwanda bano, wulira tewejjanga ku muntu awangula omubeeranga kumpi abaaka akantu k'omuyigirako. Liraana akola ebintu ate okuba alina ekintu kyakola tosobola okumuyigirako. Ekyamazima buli muntu aliko ekyokumuyigirako naye ate awangula asukkako. Omutegedde bulungi nnyo Yosalo Gamulengejja. Kati mwadde mwebuuza projekiti ey'Abaganda ebakozesa okulya enkwe Baganda bannaabwe. Okuva Anita Amongi Ndalongo n'abatuli baga nti make sure the Baganda don't get numbers ku bintu by'emmwanyi. Anita Amongi n'ajja Emmengo ne bakola ddiiro ne Mayiga. Kati Mayiga yayita mbonabona bu PPF bu ADF kati yalese nakana akazi akampi akalinga katungulu chuma akalinga ensigo ya katungulu chuma kembadde mu waleveyo project giyayise baba abanyonyodde dasagala badda project giyayise ako project giyayise na era kyovula TV yabadde okavalinga kubanga ono yakola project yezo byebyo
Obiraba? Kasongo ye. Mumbali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh ye. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mumbali nanga Oye coordinator wa kampuni bono political party nakala kajja wiche jja kulokubiri akamunyago na kajja era nako mujja kalaba ye coordinator via Anita Amongi kati awo tuvuddewo ngenda kwesa dakika 3 tugende mu general politics program emuli mbulange mengo msabye njikome wano tujja jidda mu kusande musabire nyo sabasajja kabaka n'okusabira obuganda n'abaganda bonna okwesabira program buli mlange menge wedde katika tugende mu general politics dakika 3 kati gomuganda yenajjalire mu Uganda jana kutegeeza akabyo obufuzi katandisa ka dakika 3 nyongera ko kubiriza muganda ngo okusonda sente ez'okujjako mu 7 nkiddamu mu sonde sente ez'okujjako mu 7 nze nganzo omuntu akange akekisajja nakasonze kenabadde ndeno enkawaayo naye era eriyo abantu abatakozesa bitweji abanaga inga waddeyo katono nnyo kati gwe atanawaayo kinene gwe nga tosobodde kuwaayo nagamba wagumbulizi kyaba nakyo wattu kyawa munywanyiwo wabula mikwano gyange n'abangobere bangambye nti nfune enkola yonna channel yaffe wa pages affe oba TV yaffe esobola kubanga esonda certificate ennene kulwa channel yaffe eno kulwa channel so si kulwange ng'omuntu nze nganzo omuntu nawaddeyo kyensobola ekyabadde ekyokulabirako eri abantu bonna so ekyo nakikoze nganze wagumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe wabula abantu abangobere bagambye nti TV eno n'abagobere emikutu gyange bonna basobola okwesonda mu sente ogula certificate ennene nja kyaniriza kamalo okunoonya emikutu gisobola okutuusa sente ezo negizinakuŋŋaanira tutandike kati tutandise mwenna bannayuganda gye muli balamusiza kansweti muli bulungi mukyebalako gye mutuusaako engalo abatamanyi nnyo andi yesu feri tibahabulwa n'obuvuyo bwe akyabattanya ate mukyafa nabanyonyodde tabaagalangako ne mbagamba nti gwe bayita omutuusi ne gwe bayita omuhima bayonka ku bbere lyerimu era tebaagalangako omuntu yenna atali wa ggwanga lyabwe basobola okukozesa okwagala kyebafuna basobola okukoza okufuna kye baagala olumaliza ne bakutta mwenna abatamanyi byafaayo n'omugenzi Dr. Andrew Takome Kayira yalwana otalwa kinala mukago duwangula era yawamba Kampala si mu 7 tawambako Kampala mu 7 tawambako Kampala yali Dr. Andrew Takome Kayira n'amala n'amulonda kuba minisita nga bakkiriziganyiza era n'alayira bwe yamala okulayira n'amukola ebyajjabu n'amunyiga n'amutta oyo gwe bayita mu 7 mwenna abatala ba Dr. Andrew Takome Kayira ng'alayira yono wano Utakome Andrew Kaira, swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. Nekamukwata mu ngalo okalaba waita banga mpawe kaaga nekamusetinga nekamutta buli Museveni lwajjawo omuntu yena gwe yaliikirira afuna emirembe kubanga yaba ajjewo omuziziko ogubadde gugenda okuyimiriza projekiti ye eri indisguise bulijjo mbagamba nti ani yali abeeko Janet ng'ayogera Oluganda n'okwambala gonsi Janet tayogera nko Oluganda wabula Kyagulanyi oli musajja nnyo Kyagulanyi oli musajja nnyo nze nakugamba sikubanja oli musajja olaba wayogezezza Janet Oluganda mu public Kayunga Janet tayogera Luganda kubanga taluwagala he hates Uganda but buli abadde abuusabuusa amaanyi ga Kyagulanyi bayogezza Janet Oluganda for the first time mu history wa Uganda kyatandise kitya kansoke kuddize akatandibwa biga Museveni system gyagenda okukozesa eriweti
agenda kozesa electoral commission okumubbira obululu agenda kozesa amagye ne okweditinga ballot paper era bagenda kozesa force okutwala akalulu kano kati kye batandise okukola kye kino buli Museveni waagenda NRM ne emizingiriti gyayo basooka kumenya posti zonna za national platform wonna ne balyoka ne basula nga batimba ebipande bya NRM kati Museveni agenda okujja nga tewali kipande kya national platform kyonna waliwo kya NRM mulowooza nti alina abantu naye nga abantu bonna baleese kulaale bonna basombe era nga basasuddwa yonna giyakatalaga yagenda ebunyolo basula bajja ebipande bya national video twazibalaga yagenze Kayunga basanyiza buli kipande kyonna ekya national platform kyonna ne bakijjawo leero abadde Namboole kira bweyogere kireka bbanda yonna ebipande babimenye ne basula nga batimbye NRM basi ne zisomba nga zibaleka mu kkubo obutabalabisa mu kujjuza Namboole kubanga bali mu campaign kati ye system gyakola era kye bagenda okukola okumulaga nti alina support naye nga talina kubanga kyonna kye bakola kimenya mateeka ate era talina support kati yenkola gye bagenda okukola wabula Kyagulanyi oyina amaanyi lwaki oyina amaanyi boy wange n'oyogeza Janet Oluganda ani yali yabeko Janet nga ayogera Oluganda wano yabadde Kayunga ulira Kayunga banange nsanyuse nnyo okubalaba ate njagala kubeebaza mwebale nnyo okuwagira NRM nesoko tunemuzeyizedde ensanga bisibwaki kubanga NRM ekoze omulimu ate eyagala kulaba nti buli muntu yenna mu ggwanga lino abeera bulungi n'abaana be ne famire ye ekyo nze kyensabira buli lunaku kakati ffenna bwe tukwataganira wamu ne tuweereza akalulu NRM ne yeeyongera okulabirira eggwanga lino lijja kukyuka abantu babeere bulungi ensi eryoka etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba abaavu nina ebigambo byamubulidde ekigambo obwavu n'akiteeka mu luzufu n'ayagala abuze ebbaawo ekitegeeza ki mu Luganda Museveni agira njagala mwetegerero Kyagulanyi olabisizza nnyo Museveni olimba nnyo naawe mu bantu Janet atayogera nko Luganda bwekyanga n'omwogeza Oluganda njagala mukalaba akantu ako Janet ayogera nko Luganda njagala mwetegereze nnyo ng'atunulira bbaawo ayagala mugamba ekigambo akimuterereze nekiga ulira kulabirira eggwanga lino lijja kukyuka abantu babeere bulungi ensi eryoka etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba abaavu ensi eryoka etegeere what is poor ono yategedde nti omukazi agenda kwokya yategedde nti mukazi we agenda kwokya anytime yategedde nti Janet agenda kwokya Nyando yategedde nti Janet agenda kwokya n'atakula omutwe what is poor kati omaze emyaka 4 mu buyinza. You hate the tribe which brought you in power. You hate the people who supported you financially, economically, socially. Nenga you hate them to the extent you are going myakana. Kati Kyagulanyi yakwogezezza Oluganda. Bino temusobola bilwa ku TV1. Ffe tubinoonya ntubifuna. Nkabaddiremu. Manyine president kuno kwalianza okuba anakamusalira akamusalira ojja kola kiwakoze Janet. Kankabaddemu ako mukale bulungi nnyo.
Nemusoka mutune facial expression ya Nyande wanonga atunula Janet nga ayogera. Kinjagala muteko nyo focus. Wulira. Kakabadire mwana. Eggwanga lino lijja kukyuka abantu babeere bulungi ensi eryoke etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba anategera leba kwoca agenda kwoca Abafrika tebazaalibwa kubeera Nyande yategedde Janet agenda kwoca kati byambuza what is poor nakyuseko Nyande yategedde Janet agenda kwoca yamalirizira nga ayokyeza tetugenda kulwawaawo tugende ku nsonga endala tugende ku nsonga endala maama kati ye system eriyo eyo Janet bamwogezeza Oluganda for 40 years kubanga akimanya akasajja kabatadde ku kaliya kabavuga non-stop spending billions and billions of money okulanga bakulinga kyagula naye tanda bakwatako tannakola derale nemu mojja kakasa kati back to serious business. Engeri yetu ebyobufuzi wano right now, you might hate Lumbuye but don't hate the information, because whatever I produce here or whatever I say here, this is a true story which you can't hear on any mainstream media in Uganda because they can't produce such information. Right now I'm in diaspora. I'm fighting hard to liberate that nation in any possible way by giving you information and security alerts, because that's the best I can do. But as we speak right now, what would the countries are changing their laws? And they are fighting harder to chase away foreigners so that foreigners go back to their countries. What is taking place in other countries, it is beyond the foreigners' expectation. In USA, in UK, and in some European countries, things are turning around about the migrants or abagwira abajamu says. Buli kimu kikyuka. Lwaki kikyuka? The indigenous are tired of foreigners. By indigenous bakoye abagwira. Waloka video kemutawadde nnyo chance ku mukutu akatambudde. Kali kuluka Rafero Africa nga baddugavu betwalwanira during the apartheid nabagamba nawaayo ssente zange waliwo yampakanya. Nawaayo ssente zange okulwana apartheid ye South Africa na zite zali ku Sheraton yawo wali galale basolozeranga ssente zalwana apartheid ye South Africa. Nawaayo ssente zange mbuto zali za pocket money. Njukira tata wange anko bamuyitanga Edward eyantwalanga during that time twawaayo ssente ezo. Okimanyi mu South Africa kati omugwira yenna tokyasobola ku accessinga ddwale basobola okugoba ba indigenous bennyini nga bakugoba nga bayambibwako poliisi b'amagye kubanga bakoye abagwira naye nga abagwira bakoye baddugavu bannaabwe mu South Africa bakusakusumbaga nti dde wammwe naye ng'embwa ezo twazirwanirira during apartheid. Nze bagana tulako ku ssente zange ezalwana saazimanya bungi mbise kuba naye zali za pocket money. Ka video kaakano mulyoke mutegere nti buli omu alina okulwana okudde waabwe. Buli omu alina okulwana okulwanirira ensi yo. East always home is the best oyina yonsi ndala. Ne bonokwata passport ya America Trump ajja kugobanga ekiyenje. Ne yagagula abalina green card yaga you are not safe when you're holding green cards. You're not safe. You are not safe. Yaga abalina green card muli safe. Kubanga akimanyi buli omu alina java. Abali mu Bungereza mu kimanyi kigenda maaso. Abali mu Europe mu kimanyi kigenda maaso. Ensi ezimu zikoya abantu. Kati mwe mufoto kulwanira ensi zammwe Uganda nsinga ganye sobola okutulabirira buli omu yeetuddeko. Yino video kanji bateere eri South Africa. All foreigners out. Peacefully so. Hola. If you're a foreigner
foreigners, especially legal ones. That you are a foreigner, peacefully. So tell them South African pornogram medication wabona. Please. Yeah, so tell them South African pornogram medication wabona. If you are a foreigner, please step outside peacefully. Peacefully. Step outside peacefully. Aratakanto, peacefully. Como fazem o Emel? Quem é foreign? Ahem Maligai? Ahem Maligai? Sorry? Sorry, me. Sorry, me. Tu coupe la caro et non, mais vous l'avez l'air. I'm in Latamai, peacefully. I'm in Latamai, peacefully. Ekikulu oba luzulu oba luki ebigambo bongeddemu ebyoluzungu mbiwulidde. If you are foreigner, get out of this place. You are not going to get medical facilitation or services when you are foreigner. Get out. But foreigner go bagamudu gavo kala tuinemo muge furuma. Nebo sanga Uganda foreigner babagwira balina amanyi mangi nnyo okusinga bana Uganda. No sanga muna Uganda alibe berija munga agambuze abarubye bogera bibamanyi bogera kubanga tamanyi nti simu berija, kubanga tamanyi nti simu Swedi, kubanga tamanyi nti simu Ngereza. Awoliwo temporary boy ewa mwe Uganda. Gorozaro kyabagwira bagantu we love Uganda kubanga bakimeti Uganda tuli basiru. We don't care. People occupying our spaces without our notice because even the leader is a foreigner. Museveni mugwira. But the time is coming. Buli mwajja kwansalinga. Please ntubategeeza eggwanga lyaffe si bwe lirina okuba. Obubbi bw'ettaka bususse, obutembususse, abagwira batandise okutwala buli kimu ekyetaagisa bannayuganda bakitwala babajjako eddembe lyabwe. Obeera otya mu nsinga obutuuze bwe expiring after 10 years. Nga others they come on daily basis ne bajoyinga rights zaffe. Wano wendi bogenda okuseeking a medical services. You pay 3 times from the local. Local wabasasula 10 gwosasula 3. Wabasasula 3 gwosasula 9. You pay 3 times. Ate bwe kirire mu nsi endala. Nkuddamu oyinza okuba ng'olina passport ya America naye ng'olina service z'otafuna ezenkanankana nannyini nsi eyo. Oyinza okuba oli Canada ng'olina passport ya Canada nga service olina wookoma, olina level wookoma ng'omu Canada alina ozifuna okuzimala nga tozima kitegeeza toli. You are just there temporarily. Oyinza okuba oli mu Europe nga waliwo wookoma wadde olina obutuuze ng'olina wootatuuka bali kye bafuna bonna. Kitegeeza olina okuzuukusa omutwe gwo omanye wajova. Omugenzi Bob Marley yakugamba. Mugenda mulize nyimba za Bob Marley zonna ze yayimba. Naddala oluyimba lwe bayita Buffalo Soldier oluwulize bulungi nnyo. N'ennyimba ze endala ojja zitegeera. N'omugenzi Lucky Dube ojja zitegeera.
Ekyassa Bob Marley si lwakuba nti yali akwananya abakazi, no. And then obu message gye yali asindikira abaddugavu n'abantu abali displaced by the situation at that time. Yekyassa Bob Marley. Tojja kusanga muyimbi ku Uganda nga kwa history ya bintu ebyo. Ekyassa Bob Marley message gye yali asindikira abaddugavu n'abantu abakaladi bali displaced okwetola ensi yonna. Bino tebasobola bibagamba, kabe YouTube atasobola bikusomesa bikutegeeza. Buli muntu messenger aleta information egenda okugula abantu amaaso. You become a target for that state. But you aleta information engegula abantu amaaso. You become a target. You become an enemy. So kino kibagamba nti obulizibu bwetolekedde ffe bannansi ababudde ebintu bino naffe tufuuka target. Naye nze nabagamba emyaka gyanyawo mweyagalamira nagisukka ndi magoba. Ekijja kyonna kijjenja kyogera nga bwe kirina okuba. Ojja kunsanga watono nnyo nga ndi mu mboozi eza super life oba mu mboozi eza social life. Strictly ndi activist agala okukyusa ensi eyo mu mirembe nga njogera ebirina okwogerwa bitasobola kwogera. That is me. Togenda kunsanga lango osimaili mukadde no togenda binsanga. So ngera kugamba mudde eyo mutandika okwefumitiriza mu manyo obuvono bwamwe n'obuddu atamanyi gy'ova tomanyi gy'olaga. Mulina okukitegeera. Ensi balwanirira eddembe tebaligaba. No one can give you freedom. You fight for freedom. Freedom of speech, freedom of expression. Yes, Lwaki Museveni tagaba freedom. Kubanga akimanyi yakozesa bukyamu wama kumenya mateeka. Okitegedde bulungi nnyo. Muleke kuwuliza music fa, owuliza music laavu. Njala soka wachi 90% mu Uganda bayimba laavu. Abayimba laavu tebamanyi wadde laavu waddakiika n'ezi n'ebbiri. Bayimba laavu ne bawulu abalala badda mu bisiyaga abalala bali singo naye nga bayimba laavu ezo gandi yatono kumbe bo kye baliko tebakitegeera. Abamu bayimba n'ennyimba za laavu to console themselves naye nga si kyayimba kyategeera. Music ew'ensonga batono nnyo bamuwuliriza naye nga awuliriza music ow'ensonga tasigala kyekimu. Listen, awuliriza music ow'ensonga tasigala kyekimu kubanga musicians or artists, these are messengers. Wadde nze sina ndongo wano gye nsuna bien kola wano mba nsindika bubaka kuzuukusa gwe yeebase atagenda kutegeera. O Paulo Kafere mukyakaabira Erimaani basudde, mukyakaabira Eri Wamala, mukyakaabira Sebatola kuba nti mukyamulabakaawo, mukaabira bakasozi bangi baali bayimba message nga basudde akuba oluyimba naye ng'akuba gwe kennyini weetereeze. Kafero n'akuba oluyimba naye ng'akuba gwe kennyini weetereeze. Naye Uganda osanga embwa ziyimba laavu tasobola dde okumala omufumbo eddakiika 10 tokeberavo eddakiika 3 yasinga okuyimba laavu. N'osanga bakojja baava dda mu bufumbo emyaka 20 tebasobola kulabirira baana wabula yali mu kubuulira bagenda okufumira bagenda. N'olya ng'oyagala bikwata obiwa obuto byonna bife biveewo kubanga they are misleading people. Mulaavu. Mwana. Osanga omuwala simanyi motivation speaker anyumya ku laavu nga tasobola dde okubeera n'omusajja mu nju eddakiika 10. Tasobola kumanaginga maka kyokka yasomesa obufumbo. Omufumbo tasobola kusomesa bufumbo wabula ate atali mufumbo yasomesa abafumbo. N'osanga kojja tasobola wadde okuwerera abaana kyokka yasomesa ebyalaavu yasomesa abaana abalenzi. N'osanga bakazi mu seminari ku Freedom City myaka 35 kwana bagenze okusoma nsonga za kojja za mu kisenge n'omugamba zakulema okusoma ku 16 mpaka ku 20 ogenda kusoma ki nga wena ebizibu bya mochali ne ali yenna wa bulaka papo bulu be bagenze okusoma ensonga z'abaana abatozi badde basoma mubasoma laavu kubanga ensonga zino tebasobola zibeerako. Kyovola concert zirimu ebyekisiru zijjuza bakulya concert eri development basobola gende kubanga obwongo bwasetingire mitu ya kisiru.
Abaganda tugamba nti embuulirire tefa yonna teri muntu gwe babuulidde n'ateegera n'asigala ng'agenda kuteegera kikimu akyusamu entowooza ye. Gomanyi nti gobadde okimenti basudde battamutte. Omanyi oluko olwatta basudde. Mugamba Paulo Kafiria fa sirimu, yes alina sirimu, but waliwo for play. Kali tikisaache battamutte. Jime Katumba waji sawa zino. Enyimba ze yali ayimba namutekako envumbo. Nabala gwe kimanyi nti buli ayimba message ng'erina okulya bannayuganda either bamusiranya oba alina okufa. Jangu bayimba laavu ne babeera nga bayimba laavu yenna n'amegerera ng'akabaka sibe ku ggaali. Tandika omubuuzo waayo, how do you manage your family? Ate kati economy tutolawo nga ne economy tasobola gyogerako. Video wede tusinkane ku Lwokusatu sawa 2 ez'akawungeezi. Wemba nsobodde ofuna breaking news nsobola okudda between tomorrow Tuesday ne probably tujja kudda ku Lwokusatu sawa 2 mukaba akumire video ewedde. Mweraba.